Yes, hello. Watu family nga yakutusako wamu ne Raj Productions Pozinate era n'abanene nga Salopi The Great Cinema bakutusako ekina Uganda kyaffe ekyobutonotono bakaserika ekina Uganda era nga Magezi Ronald Dongolomani yakomyewo nate Kasirye John Bosco omulogo w'entwetwe naye tugenda kuba tumulaba Nakazibwe Edisa nga nakachwa waffe ku lutimbe Lopia Joseph Lobega naye agenda kubanga alabika ate nga mwana mulenzi Luswata Albert naye tugenda kuba tumulaba tutandika butandisi naloyange Farida basuperstar bokka abakabya ab'omutawaana bali abalagirwa nga n'abawanuka Immaculate Mama naye tumulaba Sesimbwa taddewo Roni naye ku lutimbe Nava Esther naye tumulaba kina Uganda kya butonotono ku ntikko waggulu nate Gitaroradi naye tumulaba Bozenga Sentongo Damascus naye ku lutimbe bamwise n'abawanuka Aisha naye tumulaba Nanono Winnie naye mwana wattu tautumidde mwana Nanyonjo Topista naye ku lutimbe tutandika butandisi Namala Esther Moka Pasta naye tumulaba Moka firimu akamanyiddwa nga weraguza mu bulambalamba kakati nno tandikidde mu kimpooze amaka gaagano era nga aliwo abatuuka ayita maama ani ono gw'oleese wano muwala we nno gwabuza mbw amuleese waki omukazi yanaazaala okukuwa omwana nakakyo nga mutunuulidde ng'anyinza oyinza okwoza ava kuteekamu ndi nyina kyekugambye nina gyendaga nalibadde ogenda nenyumba mwojetika ngogera naye tasakola kamu naye ensonga endeesanzize kwogera mubyala saagala kumanya ebyabaddewo kiki ekibattalimwana mbadde ndeese omwana woono kubanga nga nange bwe muzaala omwana njagala kumanya ki ekibatabula omwana oyo ankwata atya mu liiso ekiki kyomwamba ekyo bulijjo kyenkubuulirira mbadde manyi kyose nakugamba dda abavubuka bato beesonyiwe abaana bo bakuze bali ku bavubuka abato ate naawe maama enkanga ompisa enkanga ewange nze kweno figa bankyayitibwa enkanga tolabanga I have a good future behind me kumbe passport nfu behind had a good future the passport is full kyenjagala kale nkubuulire babakubuulire ebintu bino nkukooye baba nkukooye kyomwana alina okubeera tajja kubeera omwana ajja kuba mu maka ga kitaawe nja kwasibira kukifuba baba nja kusiba ng'osibaani bakudembe agenda sigala bwewetondere ennyoko bwe weetondere nnyoko okwagala omusajja gw'ayagala nina amagezi nkubuulire baba twaleyo giragategiwona kati oba omulese nviira baluganda ne maama mu kuswaza ekika kyabwe ennamba emu maama mu bwenzi yabuyigiza n'abaana be kati bavuganya bwenzi kati kiwala kyekirala kikino wano maama kulikayo ova kuntumawa gyonkulisa mukyowo yammanyidde kati naawe weese ewange wamalaaya nze sinze gumaavu mu bamalaaya kati okomyewo wamalaaya maama nedda tetwakuvumako twali tukubuulirira maama nsonyiwa kale ebiri byali bya lusaago maama nsonyiwa nga nkusonyiwa ki nyingizamu weputa owelyato asitiketi kali akolaki byange maama n'oluzungu alutaddemu kimanyaze ndi mukyala Buganda ndi mukyala Muganda seggwanga free tesobola kukokolimira mu kisibo kimu wulira firimu engeri gyali omukyalo omuganda olugero lw'abaganda olugamba nti seggwanga bbiri tezikokolima mu nnyumba emu kati mwana wange wano twafuuka ffembi nga twenkana foluma out
kwata ebintu byonna bipaakinze dda wadde tonaba kubiyingiza gwabyereetedde kati bitwale. Wulira maama abasajja balina okufuna mu Katonda yamuwa kapito agiina alina okufuna omusajja wa ina ow'emmotoka owaki amugulirayo akakenge n'ebirala. Munnemesa abasajja abaana muvuganya nange obulungi omusajja bwantuna nanjagala ate nammwe abaana nammwe n'abaagala omulaba etukwanagana kati mugende yagobwa ewaabwe naye ng'ekimugobya ewaabwe lwakuba ayagala kuba abasajja be bamu n'ennyina naye ng'ate saizi y'ono omuwala emyaka gye n'abavubuka bayagala bali mu myaka gye gimu wabula maama be bano enkaŋŋa zimulya buto ge magunju amakadde agalya enseera ye maama. Kale ng'agobeddwa waka yatunulatunula nga waalina okgenda si walala yeno gye yalimba nti ali lubuto era yakwata ekkubo n'asembera. Naye bw'obanga omusajja omwezi oguwedde wamugamba nti oli lubuto ate leero n'ojja nga toli lubuto ng'ennaku ekkubye awo ewali firimu. Abawala mwenna abalungi abenkananga omwana ono n'okumusingako n'abatamwenkana njagala mulabe firimu eno. Bamusena Kawunde Aisha yakonkona oyagala ki wano gwe yajja n'oŋŋamba nti oli lubuto omwana alwa gwe wazadde omwana olubuto lwavu kale olaba wanyima emitwalo 4 olubuto ne luvaamu wamuziika wa kubanga yali akuze wayi wamuziika wa mu kika kyani gye wamuziika bwaba yali wange kale anti weyagira bwati nengena mutoyi ngenda ogira bwe nti ng'omwana afulumidde mutoyi yawa kale nsaba kunsonyiwa tuddemu tufune omulala faaji saagala bw'onaaleeta omwana ng'oyingira omwana wange tebamukuba bbali kubanga omusajja mukulu ono olaba amaka gano tegaliimu mwana wadde n'omu. Kati singa omuntu ojja n'omugamba nti olina omwana awo aba musanyu ate bw'omugamba nti omwana yagwa mu ttooyi sibayi wamubiikira mu ttooyi awo alabira ddala talina kyakwagaza genda twala eri ebisiraani byo. Kati omusajja mukulu ono ng'akyali muvubuka yakwana Nakacwa kyokka bw'akuze Nakacwa abaana baazadde era musajja mukulu ono era nabo n'abeebakako gano ge bayita amawaano mu Luganda tataliza tamanyi myaka gye tiwaliwo emyaka egituuka ng'olina kuba ku bakulu banno egyo emyaka 6-7 bakulu banno naye buli wodda ku myaka 2-18 myaka 25 weekanga n'abaana bo bennyini b'okwanye. Kakati ate nammwe abawala empisa embi emize emibi gikulemesa ensi eno ono omwana wa buwala nga woomulaba mwana mulungi naye wonna walaga teni musajja ayagala kumusembeza olw'empisa ze olw'ebikolwa bye bamugirayo majambiya bw'atyo bwagenda mu maaso n'okuzunga okera kumakya n'ozaala akaana nga kalungi n'ogamba ozadde sukaali kumba ozadde purobulemu mu kifo kya sukaali ozadde kigagi era bw'atyo baamufuumula n'asobola okukwata ekkubo okweyongerayo mu kweyongerayo mu nnaku ey'amaanyi ng'ayiiya wawadda waliwo gwe baleeta saidi zeenu madam sene ne bota sikola zibutu kuleseko bwerere beba boda abo mukama wabanja ssente buli wiiki abakazi abatwalira bwerere wuno njagala kumpa namba yenamba yaki wano wembeera akwana nenda sulawo wano ojja kujonda boleggo kusulawo tewali tabbo naye njagala namba kubanga ne bwoba oli mu nju mbadde nsobola okozesa ku namba n'okukubirako nze manyi akanamba ako kempitamu nenkukubirako ne twogera tokiraba mwana omugo naleetawoko nankyankalanya nnyo ati sente ziyamba nga tezimala kati engeri gye gyobeera wano naawe
ekiseera gwaba asasulira muganda kakati amugamba nti waliwo muganda wo simanyi oba muto oba mukulu wo namuleeta mufo kyakakaaga yampa 4,000 nensigala nga mmanja neŋŋamba wendiraba omulungi alizisasula kati gwe sasulira muganda wo kubanga nkulaba gwe mubutuufu omalako gwe tompawadde 10 mpozi mpaaka namba ebisigadde gwanasasulira muganda wo kale kawandiike 0754 399 kuba essaawa yonna kasita nzize eno mu kyalo wa maama tuneeraba akawungeezi kale ojazisasula ndaba ebiki byokweka mu kiteeteeyo ekyo ate tulabe ensonga owa booda mugezi tayagala kufiirwa waliwo najja kaguddeyo waliwo ajja kaguddeyo kapaalu tugenda mu maaso mpolampola tuli ku kina uganda ekyobutondotondo bakiwandise kaseri akayo kina uganda ate nga kaleeteddwa basupasita bonna bonna abakabya bamutawaana ogenda kuba obalaba abali ku ntikko abakuzannyira firimu ezinyuma kakati musajja mukulu Magezi Ranade ono ajja apaaluuka bana bebogerako byebiki bino muwa mutawaana nnyo tayagala kumanya najja asingana katooke ono ye omusawo gye wagenze teyagambye kuŋŋanya baluganda bonze bombadde waka wali ntudde nembirowoozaamu namba ono omusajja waaba ye yagambye tetukuŋŋanya baluganda bonna abamutuufu bomusajja yagambye tukolegane tukuŋŋanye abaluganda tukolegane neyatta kitaffe kubanga nawe kennyini okimanyi oli eyatta kitaffe mutumuleete tusamire naye mbu omusawo yabagambye neyatta kitaabwe naye bamuleete oli mulalu nga eyatta kitaffe tusamire naye ate naye agaggawale mwagaliza kufa nga ate tusamira naye agaggawale watyange emmandwa zironze ye naye muto wange naye byoyogereyo omusawo mufere olugendo lwonna lulinga bikolawo oti mperekera gwe mperekera nze mala okulaba ki ekiddako tugende gwenkwata okwata okulembera baaba tugende wabula ino manyira gyemanyira mutugende ali no bwe batyo bakwata kuba okweyongerayo tugenda mu maaso tudde wa maama naabawanuka immaculate maama tumulabe mu bungi businema buli obwebina uganda ku luno azze mu kaseri ak'omutawaana baali awo nga muwala we ayingiddewo maama nno yagezaako okuzaala abaana bonna bye yazaala envuumuulo kakati amugamba akaviira nga sikalaba mwana wange tonnetikidde maama ekyasente tokayana banka y'abakazi ogimanyi banka y'abakazi ebeera mu kaleega ate banka y'abakadde kiba ku kikooyi maama akasente akazingira ku kikooyi sempaka yabayise era ono ye agamba okusamira kyenzigiridde maama kasatu n'asamira okutuusa okwevuga nga mmotoka yawe ya sitaani nzeyo sijagala maama yagiganirawo motoka ya sitaani takulagana nayo ayagala ya katonda alinze ya katonda nti yagamba abeera ali katonda ali wamu n'omugumiikiriza maama agumiikiriza uno yenna enkanyanya zimusimbye anaatera kusinkana bajjajjaabe emmotoka tagivuganga wadde akagaali abaana be bagamba maama ekkubo lyoyiseemu nooba nga tonna bakwevuga leka ffe twevugeko nange sijja kukaayuukanga ggwe nga seevugangako ono musanyufu nnyo mu kugenda mu maaso n'okuba nga yeeyagaliza okusamira maama kyoba otukolera kibyeki tulina okutunda ku ttaka lino tuwe lubaale waffe atukolere buli kimu kati wulira omwana mwana wange toyogera ku kyattaka ye baba sempaka aliwo oyo yazunga maama kansoke nnoonye sempaka dongolo maani sempaka Magezi Ronald
era bw'atyo Nalyange Farida ng'asalawo okunoonya Dongolomani Sempaka. Tugenda mu maaso katandika butansi kitundu kya kutaano kye tutandika. Kakati mwana muwala Nakawunda Aisha yatuukidde no wa mukwano gwe. Ensi yamukubye okakana emulese wa mukwano gwe era mukwano gwe yamukkiriza okuyingira. Yatandika omunnyonnyola ennaku gy'ayiseemu, emitawana gy'ayiseemu nga mu butuufu mbuulira ndi mukwano gwange, mbuulira buli kimu, naye nga biswaza okwogera. Bwe yagenda n'amoggola ennyindo yalowooza nti buli kimu kyonna kiwedde. Kumbe gye yakoma obulungi n'okumoggola ennyindo ebizibu gye byasemba okuba nga byolekera. Yamutegeeza nti nnyina yatuuse ekiseera n'amugoba waka. Abasajja bonna badde bamwagalako, bonna buli gy'alaga yonna abasajja bamusinisa kasubi era nga yeewuunya ku bulungi bw'ayina. Kijja kitya okubanga nga ye tafunangayo musajja agamba nti ekiwala kino kankikuba embaga. Atambudde mu basajja 5 babadde atabaliramu naye nga tewali ayagala mumuwasa. Wuliriza firimu bannanga abasajja naye basigula omusajja ne buli gwe mbadde ntuukangako nti anze nakwagalako bwagazi bannange. Okay. Era bw'atyo omukwano gwe yamugamba nti ekyo kiri fayini, nze ndi mukwano gwo ngenda kuyiyiza omulimu obe ng'okola obe nga weebeezaawo paka woolifuna munnange omusajja ategeera. Teweevuma abasajja nti abasajja bonna babi. Mulimu abasajja nga naye alinze agamba omuwala oyo mukwatako ddi. Era nga amutegeeza engeri gye bali ab'omukwano tasobola kuba nga amusuulawo mu mbeera yonna. Tugenda mu maaso. Bwe tutyo twolekera esayidi eno tudda ku munnaffe ono gw'olaba ebinusu by'atambula nabyo agenda ayiiya engeri ki gy'asobola okubimansaamu era nga kitaawe n'asuulaawo. Tekalabye sirabye olonda kangende ndi epaani agenda akanyuga ebinusu era babironda we balya paani. Kakati munnaffe Nakawunda Aisha bamufunidde edduuka mwakola, dduuka lya mukwano gwe. Kati mukwano gwe n'agenda ayiyeeyiyeeko ebirala ate noono wano abe nga akola ki nawo nga beeyiiya. Oyina ekizigo kya Baby Junior. Era kituufu yeesiga Baby Junior, tomulaba enfaanana ye ya Baby Junior. Papa ekizigo kiba kya mmeka? Ayagala kinene nga ye tayagala kumuseera Baby Junior. Munnaye ng'emirimu gigenda bulungi nga bakakkalabya. Ekirala omuti gwa sabbuuni nga mweko gwamuyitisa wanya litaano. Yazze amazeeko sente z'ayina ayagala muti gwa sabbuuni biki n'ebirala mpola mpola. Kati bwe tuvaayo tudda mu kyalo. Omu ku bato ajja afune ku mpango y'ekikajjo. Manye no mu kibuga tubigulira mu kaveera 5 so ate mu kyalo omwana atema empango namba nga ye tayagala kusaaga. Eno bakuguze ennyingo emu oba ennyingo 2 senji 5. Ow'omu kyalo eyo empango ye bw'omu tayagala byakumanya. Kyovola bakafeero yayimba n'agamba nti ebyana biri mu kyalo bikkute emmere. Muve kwene eyo ekibuga gye mugabana. Kibaddeyo ng'ekikulu. N'ofuna akawala ne kagamba chips and chicken.
bali emimonde gyabwe gyegiri. Bano abato balina obbiri ebito. Kata kino kivugana n'ennyimba evuga Sempaka ye nannyini maka gano era kano ke kamu ku bawala bwe abakulu. Naye okumanya Sempaka si musajja mwangu, ekikajja akyawuzaamu mu makkati. Buli omu alyeko ku kikulu ne ku kito. Tayagala kumanya. Bw'ate simanyi ntemeka ennyingo bbiri nziwe ono, simanyi agamba tata nalidde kito, akyawuzaamu mu makkati. Nno ng'agenda mu maaso aba ali awo senga w'abaana ng'ayingiddewo. Senga w'abaana ayingiddewo. Bamuyisa Naluyange Farid Original MC, one of the best superstars in Uganda. Nakatuuka kati ebbaati lyakanzisawo kati. Bayogera ku bbaati ng'omanya lya booda eryakamuleeta. Mama yankubidde eggulo ne mugamba mama nzija misinde. Olaba wajjawo amagezi ago. Bannange baaba amagezi waloota Yesu yakulabikira, wajjawo amagezi ag'okusamira. Baaba tusamire tuve mu by'okusaaga tutereze empewo tugaggawale. Nze nkoye ebunaku. Era baaba ndi wamu naawe. Senga w'abaana naye okusamira akwagalidde ddala. Akana akanfaanana ennyindo. Bwe yenna Mukasa yaliko emmando za Mukasa. Nambago n'abawanuka ye amannya abatuma ga misambwa. Amanya abatuuma ga Mandwa. Ayinawo ne Kawumpuli. Ozanyisa Sempaka. Dungu bw'ayigga aleeta. Mu byonna omukazi gwe yasooka okugoba awaka, omukazi alya nnyo. Yali amukozezza nga n'olubuto lukoze. Asigala n'abaana be kubanga bali akatono. Ngamba okwamanya gaabwe gonna. Kakati mu Lubaale ali ku Naluyange Farida. Baaba togeza kwesirwaza, leka Lubaale atule ku nze. Tali kuggwe oba oyagala ssente mmeka kasita Lubaale atula ku nze. Nze ssente nzize nazo kasita Lubaale antuulako. Nze kyonna kye mwagala nkibawa. Naye nga kirabika ne Sempaka yayagala Lubaale okusinga. Kati firimu wano weetandikira. Bazze kusamira. Baaba yakoze ekintu kino mwannyina yagala kimugjamu. Mu Lubaale atuule ku mwannyina Naluyange Farida. So ate nga Magezi Ronald Sempaka alabika naye Lubaale amwagala era emboozi neetandika okufa mpola mpola. Lubaale atu. Ndala nnyo weza jjajja bana njagala kiwanuka mpanulire ezaala abalongo. Ayagala nakuzaala abalongo afuuka ennaalongo kiwanuka amwanu. Firimu egenda mu maaso. Jjukira nti teweerabira nti oli ku kafirimu akamanyiddwa nga okweraguza kitundu kyakuta. Nagambye kino kina Uganda kya butundutundu. Katudda ku munnaffe Nakawunda Aisha mukwano gwe yamusenzezza n'amuteeka mu dduuka. Naye mulimu omuntu gwowe edduuka nga weekubye ekigwo kiri kya bugazi. Ali ku obiti. Swiiti yenna amumazeeyo mukwano gwe agenda otutuuka. Owaayi. Kapita ate ogirya buli. Obuswiiti tufunako obusente butono ate bw'oliko bw'ogaaya onaaba otya? Obugoba wano bwe tufuna butono buno bwe naakalyako obubiri otansekaayana. Kale bw'oba owulira ng'omumwago tegutuula ng'olulyo oyagala kulya byekintu obuntu nga obw'ekikumi ate nsiti omanya nti wiiki weggwerako waba olidde olusanvu. Yatandika omugamba by'alina okulya alyeyo obuntu bw'ekikumi wiiki eggweko abe nga atisita olusanvu lugenze mu kamwa ke
naye gwe switi olondamu wa 5 wa 8 weekend aggwako ng'olidde wa mmeka. Nkuyamba na buyambi okulya ku switi bwe si bwagala nnyo era wulira omuntu ebiseera ebisinga gwonyegere yali kusambya abantu abasinga ayinza okujja ewuwo nga yeetaaga obuyambi naye nga munnanga ate obuyambi bwe yeetaaga okkakkana ng'ate agenda kufuukira kizibu. Erimu abalongo erina obusa eyo muzeeyi atunda nti naye mbwe nte erimu abalongo muzeeyi lindako leka tusiruwalirako muzeeyi nte ekiji wali olabye ente ezadde obwana 2 bukyanga okaddiwa tuukawo eyo ebazaala miliyoni 3 ente eyo tukusabula era muzeeyi ayagala miliyoni 3. nno gyolaba erina neddiba erina n'amagulu gaago gogenda okutunda ente erina eddiba erina amagulu byonna bitundirako bano bamugamba muzeeyi katubikulekere tusalireko emitwalo 5 tukuwa eddiba n'amagulu byonna mubitwala lumu. nange nno ate no singa osanzeewo omwana gwawe bakututte ku ttale okugongo kundo obukadde 2 oba obumpaawo ate obumpanga olekayo. Muzeeyi mutunzi yennyini amalina okusudiya kati kyamaani gwomuwa ati bamutya ekyamaani kutobifaako gwe mpa obukadde 3 ebya kyemaani bindekere nze mbaguza nti ate mbaguza kyemaani yaginnundira muleke nammwe temumanyira bukadde 3 base kyo mugende bagula nte ey'okubanga bakola emikolo gy'okusamira nakacwa muvubuka excuse me yayiga n'oluzungu nasanyusa kulaba ova mwana mulungi wulira okimanyi nti nawe oli mulungi oba tokimanyi nakacwa kati ye engeri batakyamuwaana kubanga feesi eringa enkuba ey'omuzira kati awaana basajja. Mwana gwe omanyinga olimbooko bannange Yesu akusinza neema bwemba seerabidde mumugwaka muguno omundi gwakubiri ng'amusinkana bwe nkulabye bwet nempulira nga nkyakanya omupira olina ngentandika nga mpulira ndigumira onkubye ekitengo tawe wulira omukazi wakwana omuvubuka weyeekomberera yenna wayisangako emikono 10 ogaa nti mukama yekumi otuufu oli mulungi nnyo kati mbadde wulira watya wagala wangi mbwamwagala omwana gwagamba nti ayagala nakacwa amuzaala naye njagala okwegala ogundi omuvubuka yawulira nga yenna njagala bebi waziraba njagala ogenda ogula ekyobulya kati abasajja nakacwa atandise bateekamu ssente nze nina ssente nja kuwa kwata abavubuka mwaba mutya nkwagadde ogaana ssente weziva zeeyongerawo jangu mpa ku kiisi bannange nakacwa bamumye ekiisi ne ssente badduse nazo era okuyomba kwe yajjamu tugenda mu maaso ani wetuvaayo wannakacwa tuze saidi zeenu waliwo ajja atambula mpolampola bujo simanya abakazi ng'eki gye bakwanamu naye baba nakacwa akwana kakati ono aba agenda waliwo kyeyalengera maasoka yebbika akasaka awo mutaka wuuno omulogo w'entwetwe Kasire John Bosco ajja asaawuuka naye kirabika ono amumanyi era najja amwekweka yawulira ng'assa n'ekikkowe oyo omusajja si mwangu muzibu nga njala ya kiro si mwangu alinga ttiimu ya Arsenal
buli gwolowooza nti agenda kumukuba gwakuba ate abuzaabuza alinga ttiimu ya maniyu abadduka kyonna kyolabye togeza kukyogera nga wooli kyogerera woozibira omumwa oba woofiira otegedde nze tebammanyiira abadde amudduka ate akyamulabako oli mutaka atambulamu ng'empewo ha owaayi kiki onkanze naawe gwekati mu kisiko ovaayo okukolaki bwalabye ekkapa ennene ate nawe omusanze ate nga nange mpa mumusanga bamuganya okubaako nekyayogera era naŋŋamba munsirike naye nze nsirika nakamya mpoze nga siri wangabi olugambo lwankulako ne luvaayo ne ludda mu kyoto jangu tugenda oba olina olugambo lwo tugende tulabe gwe tuluwa kankwate nofa bibyo byakwata luli kubanga oli mutaka si mwangu ali awo aba alimu olusambwa oba lulogologo uno olwodduka olowooza odduse nnyo olira firimu okumwekuulako mulago n'abula tudda mu kyalo batabani ba ddongolo ebibala mu bigi sempaka sibito byengedde ani azibanogeddeyo taata yazaala obwana bungi buli awo bonna n'abukuŋŋaanya omukazi n'agoba olya nnyo genda abaana bonzalidde kabalye eyiyo yonna gy'obadde ogenda okulya takola loosi mugambe ajje mangu kyendi taata mwe mugambe jjajja muyita muwulidde kale jjajja buli wano wanabunyirira mu kyalo kikajjo eno bitafeeri eno fene eno miyembe byonna laba nno sempaka omanyi omusajja mukulu okubanga n'amaka yageewala kati asula eno mu kibira mu lusuku wasanga wasula muto wagenda otutuuka pasita mukama katonda Jesus Kristo yalowooza oba afudde agenda omugirako ng'omuyayasa n'asooka atunuulira obudde nga budde bwa misana abantu bali badde nga bakoleramu ensimbi naye omuntu omukulu nadda mu tulo mu buno obudde kino ate nga tekikkirizibwa yasooka n'asiriikirira ng'omwana wa kitaawe ne nnyina embeera gy'alimu kyava amukoola lubale samira bannange yesu azuukira mu lubaale kyokka amuyita wa yesu nnyo ozze sempaka aweebwa ekitiibwa biki byogamba aweebwa ekitiibwa yaani mbw aweebwa ekitiibwa aliwo aweebwa ekitiibwa ok kansoke ntuuleko wano tunyumyemu ayina akapale ke amala kaseesa kasoke kamutuuke musajja wa fiitingi nnyo pasita omanyi omwavu yakyasinza okuduula nennooma sebo zikusooka kati fe zatusooka gwe nezikuleka kati mbwengata mpadde muganda we mba nzirizza wa bw'oba ozaagala engatto baba nzikuwa gundi oze kummanyiira oba kunjereka onfudde masiikini sinnaba naye mbadde ŋŋamba baaba oba olina kyoyagala kyonna bwe noba oyagala kooti yange njikuwa golabye entuuka
kitwala ku sayidi eyo. Eno obadde okutwalawo. Naye mune weebale kujja kundabako. Ekitiibwa kya Mukama. Nsonga ki? Wulira boozi omu musamize omulala wa Yesu. Firimu yiino wano. Kale. Sanyusa okulaba. Amen. N'abakyalo olina bameka kati. Amaanyi kugaddiza Mukama. Abakyalo olina nga bameka asatu. Oweza abakyala 3. Bagawala olina kuwasa. Nange nayina ekirooto ti nezikwata. Wulira. Wano ndajagalayo ennyumba wange eddiringana kinaayo bakazi. Ye ekirooto kye kyali nti bw'afuna sente azimbe amayumba nga gali awo buli nyumba na mukazi. Abadde akulinze obudde bwonna. Mu Yesu abadde amulinze abigamba omusamize. Sagala. Era Yesu akwagala. Yesu akulinze jangu eri Mukama akuzaale buto akubikka omusaayi gwe. Sitala amaanyi g'oyina. Singa olese kanisa linodde n'okusaidia bwe yanazibwa omwoyo gwa Yesu Kristo. Noddamu n'ozaalibwa buto n'onyikibwa mu musaayi gwe. Ogenda kweyagalira mu bulamu bw'ensi eno obusigaddeyo. Wulira firimu mu bulamu. Baba bamukusamira odde wa Yesu oyambale ku makooti nga gano. Oyambale ku masaati nga gano. Oze kunduulira kummanyira oba oyagala kundaga bugagga bw'oyina. Nzize kulabako mukulu. Baba nze kulabako okusikulaba okukuduulira. Soba olwagaggawala kati oyagala nve ku lubaale wange. Omukulu alina ennyumba Sempaka buli lunaku egwa. Naye ye yakkiriza awagwa waddaabiriza. Era ebisiraani by'ayina byayagala okwegobako. Katonda amuwadde obudde bwe bubadde bungi. Katonda takola. Bamugambye empewo z'alina okuwanika. Awange muwanga muwanika amuwanike afune sente. Ono aleese Yesu. Bwe obeera okyetaaga endala zikyasobola okujja. Kati just egira otandikirako wano. Baba nkuwaddeyoko emitwalo 10 bw'oyagala endala oŋŋamba. Atotanse kunfula masiiki ne kusabiriza. Nyamba sente zo zitwale. Bw'obanga buno obusammambiro bwa sente bwondetedde ngobe ku lubala agenda okumpa ebibbo n'ebibbo bya sente. Wali nyambe n'onviira nga sinaba kutabuka. Okay. Bw'oba ozinzirizza. Yesu mulungi obudde bwonna. Yaze embeera ze. Weewaawo. Bayibuli etugamba. Gwe naani? Eragamba gwe naani? Nze naawe nze siriiko. Bwe Bayibuli ebagamba nze sirimu abo beegamba ye Sempaka. Soko mpe ekiti ekyo. Wulira. Mpereze ekiti ekyo ndabe Bayibuli engeri gyeyogeramu. Leeta muto wange onjeemera. Bayibuli yagambako kujemera abakulira. Leeta ekiti ekyo. Mu linnya lya Yesu kanzije. Mpereze ekiti kiri ndabe. Bayibuli egamba nti alikwata ekiti nga kino. Yasinga ayambalaganya. Leeta. Naba nkikuwe kireete ombuli Bayibuli byegamba. Oba Bayibuli yayogerako mu Sempaka. Tegeera bitegeere. Obadde togaa kumperekera. Pasita newankubadde Yesu ayimirira awali obuzibu. Pasita ekiti yagera nakyo. Naye nga. Pasita. Beesiimye abakkiriza nga tebalabye ebigambo si byange bya Bayibuli. Zikusooka nyamba lindamu katono. Bakoze eki? Kozi beesimya bakola ki? Abakkiriza nga tebakoze eki? Kino kya kyenkutte. Ddamu mpulire. Ddamu kirizi. Bayibuli egamba ekye. Yesu yagamba. Mulundi gumu. Ddamu.
Yesu yagamba ejjinja liba bbi kubanga ne Daawuda tokikola yatula lumwali bwe yatula Yesu mpulire omulokole bimusobedde omulokole leeta nekyo kimpe nkulagire katono Yesu ajje akutaase. Yesu yagamba ye yatufiirira nze sifiiririra muntu Yesu yamala otufiiririra ngenze Yesu yamala otufiiririra n'ebikise na musaayi gwe jamwe Jesus Yesu komawo nyumize Yesu tumbaavu njogera kusamira ondetera Yesu sempaka kyogera okusembayo gamba nti Yesu jangu obingambe wano ng'oli kumpi musiru wala oba bakulogerawa mbu Yesu yagamba ng'agamba ani wali ludda wanga agamba kyataga okuba ejjinja ku mutwe mbweno Yesu yagamba toddamu kuba jjinja lyonna kubanga Daawuda yamega Goliraaya kumbaavu genda Daawuda addemu amumegge. Abooluganda bakona ab'emikono tusikane mu kitundu eky'omukaaga tulaba ebiddala gye biggwera kubanga kati pasita nannyini Yesu asiikanya omusamize nannyini kiwanuka biggwerawa bampise Bukenya omusambaganya omwana w'engabi omu bw'ati mama Musoga tata muganda n'eddoboozi ly'owulira oba Vijay Raji ku Rwaraji Productions tubaagala nnyo nnyo nnyo.